Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Baana ba Katonda ab'omuwendo omungi nate neera mbaanizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda waffe yeebazibwe abukeesezza nga tukyali balamu, erinnya lyebazibwe. Weebale kubanga gy'oli ate nga otugoberera ng'oyagala TV yaffe eno eŋŋanzi 3ABN TV Uganda. Nkwanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo ate ne nkwebaza okukola okusalawo okulungi obutagivangako ate n'ogitegeezaako ne mukwano gwo ne mubeera nga mugoberera obubaka obubeerako buli kaseera obutuyamba okututeekateeka okutuzaamu amaanyi olw'obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja. Nkwanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale ate ne nkwanirizaako ku pulogulaamu yaffe eno eŋŋanzi ensulo ey'enkya. Tubeera buli ku makya ssaawa 11:30 obudde nga bukya. Olwo nno ne twewonga mikono gya Mukama Katonda ne tuyigako ekigambo kya Katonda ne tugenda okukola emirimu gyaffe nga tutambudde wamu ne Yesu, nga tutambudde wamu ne Katonda waffe. Weebale kubanga ogikeererako buli ku makya. Twebaza Katonda abukeesezza ne leero nga tukyali balamu, erinnya lyebazibwe. Ate ne leero nkomyewo twongere okuyiga ekigambo kya Katonda. Twongere okuyiga ekigambo kya Katonda, tuyogereko ne Katonda waffe, tulabe ebyo biki byagala okutubuulira, biki bye twetaaga okumanya mu kiseera kyaffe kino eno mu mulembe gwaffe, biki bye twetaaga okumanya, Katonda ki kyatugamba, naddala ffe ekkanisa ey'oluvannyuma, naddala ffe abaliwo. Mbaanirizaako mu ngeri y'enjawulo. Erinnya eryange yenze omukadde Keya Daniel nga mpeereza mu kkanisa eya Naluvule Town Church. Aba Town Church babatumidde, mbalamusizaako nnyo mwenna awamu n'abantu mwenna mu Kampala B District awamu ne Naluvule area. Eyo nno mu Naluvule Town Church Mukama Katonda gye yansindika okuweereza awamu ne famire yange, mukyala n'abaana mbatumiddeko. Kanisa eyo nto eyakatandika yatandika mu TMI ezaaliwo mu 2023. Yes, olwo nno ne bansindika okulera ekkanisa ento. Nebaza Mukama Katonda ampadde omukisa ogw'okulera ekkanisa ento. Eyo nno gye tuli, ojjanga n'otulambulako n'otukyalirako. Oyinza okuba ng'oli mu bitundu ebya Naluvule n'okuliraanawo, tubeerawo ku Ssabbiiti n'okusinza. N'olwekyo nkwaniriza nkulamusaako, jangu tusinzeeko wamu ffenna mu Naluvule Town Church. Nakano munzikirize nkayiseewo ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogusooka ogwokubiri, tugenda beera n'okunoonya ssente ez'okugula ekifo ky'ekkanisa ya Naluvule Town Church. Tugenda beera wali ku Mother Church Naluvule. Oyinza okuba ng'ondaba ng'oyagala okuweereza Katonda wo, jangu tuweereze Mukama Katonda nga tugula ettaka lyaffe erya Naluvule Town Church. Tukkiriza nti omwaka guno gunaggweerako tujja kuba nga tumaliriza. N'olwekyo mbaniriza mu kyokuyiga kyaffe ekya leero, tugenda beera n'okufuna oluyimba olw'enjawulo, oluvannyuma tufune okusaba, ate tugende mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwa leero. Nja kubasaba twewonge maaso ga Mukama Katonda tusabe. Katonda waffe omulungi omwagalwa, nannyini kisa, nannyini kwagala. Weebale kubanga oli Katonda waffe atwagala ate era atufaako. Weebale kubanga oli Katonda waffe akeera bulijjo ku makya okutuyigiriza ekigambo kyo. Ffe tugenda okwebaka naye tulabiraawo nga bukedde. Tugenda okuzuukuka nga tuli balamu. Tetulina kye tukusasula, tetulina kye tukuwa, naye obukeesezza n'olwaleero nga tuli balamu, ennyo lyebazibwe. Mukama Katonda waffe weebale. Kaakano nga tuzze okuyiga ekigambo kyo, jangu otuyigirize ebigambo bino ebikulu, obiwe omukisa mu magezi gaffe, tubitegeere ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abaagalwa, tuli mu kuyiga
mu programu yaffe ensula ey'enkya tuli kutambula mu kitabo kyakubikkulirwa. Tuzze tulaba ebigambo bineeno Katonda oba Yesu Kristo bye yabikkulira Yokaana. Olunaku olwajjo twayize omulamu omukulu ate n'olwaleero tugenda kugenda mu maaso. Olunaku olwajjo olwa bbalaza ate olwaleero olwa Tuesday tugenda kulaba ekyokuyiga ekirala. Ennaku z'omwezi leero ziri 21 omwezi ogwa January. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti ebyama eby'amazima. Nga bwe nabategeezezza jjo nti emu ku ngeri enkulu ey'okuyigamu ekigambo kya Katonda okukitegeera obulungi kwe kuyiga nga tuyiga kanyiriri ku kanyiriri. Kati nno mu kiseera kino eno tuyiga ekitabo kyakubikula nga tukiva kumu ng'abali akatogo. Eri ewaffe mu kyalo ekiboga gye twakulira ffe twalyanga akatogo. Naye akatogo kamba nyumizeeko katogo abatakamanyi abe n'akatogo mumanyi kamatooke nga mulimu ebyenda katera obbeera mutonninnyira. Naye ffe twalyanga akatogo nga maama afumba n'ateekamu ebijanjaalo n'ateekamu entula katunkuma w'ennaku zino takyakaawa nga ffe gwe twalyanga. N'ateekamu katunkuma n'ateekamu obummonde n'ateekamu muwogo. Kale kwegamba bagenda oteeka kuleeta kusowa emmere okulya nga mulimu buli kimu. Naye nga bw'oba onaalya oluusi baatanga otutira ku lusaniya, Dani n'otula wano, Jeni n'atula wano, Oliver n'atula wano, oli n'atula wali, mwena ne mulira wamu mu lusaniya. Naye ng'emmere yonna bagitadde mu mu katogo ako. Naye nga bw'oba olya olina kuva kimu ku kimu, kimu ku kimu. Wabeerangawo abaana ab'empisa ezitali nnungi ng'ayagala kulyamu bummonde. Alaba wali akammonde n'agenda ng'akalondamu. Kaakati nno bwe tuba nga tuyiga ekigambo kya Katonda nga bwe nabategeeza enjiga ennungi yeeno kuva kanyiriri bwe tumala okutegeera akanyiriri akasooka ne tugenda kanyiriri akalala ng'abali akatogo ng'okava kumu bwe tugenda okweyongera okutegeera ekigambo kya Katonda. Era ebigambo bino ebyakubikkulirwa nze ntera okulira abantu nga bagamba ekitabo kyakubikkulirwa kizibu obwo bonna bitegeerekeka. Naye lwaki tebabitegeera? Kubanga tetuwadde mukisa kuyiga kanyiriri ku kanyiriri. Twebaza Katonda kubanga atuwadde omukisa. Tugenda kukiyiga okumala emyezi 3. Tugenda mu maaso nga tuyiga naye nga tuyiga kanyiriri ku kanyiriri. Tujja kwongera obitegeera. Tugende ku kyokuyiga kyaffe ekiriko omutwe ogamba nti ebyama eby'amazima. Olunyi lwaffe luli mu kitabo kyakubikkulirwa essula 1:20 nga lugamba bwe luti ekyama ky'emmunyeenye 7 z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ettabaaza 7 eza zaabu. Emmunyeenye 7 beba malayika b'ekkanisa 7 n'ettabaaza 7 z'ekkanisa 7. Ebimu ku bitabo ebisinga okutunda ng'oggyeko ebyogera ku mukwano byebyo ebigwa mu kitabo byebigwa mu kiti ky'obuzibu emisango n'ebyama. Ebitabo bino emirundi mingi bikuumira omusomi ku bunkenke okutuusa ku nkomerero. Ekyama nga kibikkulibwa. Naye ekitabo ekikyasinze okutunda mu byonna ye Bayibuli nga kiteeberezebwa okuba mu buwumbi obutundibwa n'okugabibwa. So ate ku luuyi olulala mu kitabo kya Bayibuli ekisembayo okubikkulirwa ebyama bibikkulwa ku ntandikwa yennyini. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti ebyama bibikkulwa. Twalabye jjo oba tuzze tulaba nti ekitabo kyakubikkulirwa kirimu ebyama biki bingi. Kaakati njagala obategeeza tugenda tandika okulaba ebyama ebikwekeddwa mu kitabo kyakubikkulirwa engeri gye bibikkulirwabo. Batugambye nti ebimu ku bitabo ebikyasinze okutunda
byebitabo ebikwata ku byomukwano. Ennaku zino abantu tebakyasoma nnyo bitabo, naye abantu balaba nnyo firimu n'obutambi. Era kati nzikiriza nti waliwo abalaba akatambi kaneeno. Abantu baagala nnyo tuula ne balaba, naye ogenda okwetegereza nga obutambi obusinga okutunda oba firimu actually ne bwe zibeera nnyimba ezikuba ku radio ne ku zi TV, ze nnyimba ezikwata ku ki? Ne firimu ezikwata ku mukwano, firimu ezikwata ku obutambi obukwata ku kubuzibu emisango, ng'omuntu ayagala kumanya kyaggwa kitya, kyakoma kitya. Naye waliwo ekyama ekikyasinze okutunda mu nsi yonna, kye kigambo kya Katonda, Bayibuli, ekirimu ebyama. Kyovulaba njagala okubakubiriza omulembe guno abantu Bayibuli bazina ku masimu, kizibu osanga amaka omutali Bayibuli, naye ate tulina okwongera okukiyiga kubanga kirimu ebyama bye twetaaga okukola ki? Okutegeera. Atugambye nti mu kitabo kya Bayibuli ekisembayo ekyakubikulirwa, ebyama ebibikulwa bingi ku ntandikwa. Entandikwa yakubikulirwa etandika na kutubikulira byama. Era okutandika ne leero tugenda okwongera okulaba ebyama ebiriwa ebyo ebiri mu kubikulirwa. Olwali tugenda kuzulayo ebyama ebimu ku byo, ate n'enkya tuzuule, naluli tuzuule ebyama ebiri mu kubikulirwa byebiriwa. Olusooka olwabiri yagambye nti ekyama eky'emmunyeenye omusanvu z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ettabaaza omusanvu eza zaabu. Emmunyeenye omusanvu be bamalayika b'ekkanisa omusanvu. Atugambye nti emmunyeenye be bamalayika. Ekyama ekisooka tukizudde. Bayibuli oba ekitabo kyakubikula bwe kibanga kyogera ku mmunyeenye, batugambye kitegeeza be baki? Be bamalayika. Bwe tubanga bakutegeera ebigambo bineeno, Bayibuli tulina okubitegeera bulungi nga tubuli kifaananyi nekyekitegeeza. Ekigambo ekisoose nti emmunyeenye be bamalayika, ate ettabaaza ze kkanisa. Waneeno mu kubikulira bw'abanga ayogera ku ttabaaza, one, abeera ategeeza ku kkanisa. Ate bw'aba ayogera ku munyenye aba ategeeza ki? Aba ategeeza bamalayika. Nti ekigambo ekikozesebwa wano ku bamalayika ky'ekyoluyonaani, ekigambo agelos, okusinga ekikozesebwa mu byawandiikibwa okutegeeza ebitonde ebitali bya mu nsi muno, nga bwe tuteera okukitegeera. Naye ennyinnyonnyola esinga obwangu etegeeza mubaka, nga oyo akiikirira Katonda, akola Katonda by'ayagala ku nsi. Okitegedde owooluganda? Atugambye nti waneeno tumaze okulaba nti emmunyeenye kitegeeza ki? Kitegeeza bamalayika. Ekyokubiri nti ettabaaza kitegeeza ki? Kitegeeza ekkanisa. Nti bamalayika baweereza eri ekkanisa. Atugambye waneeno nti era kisoboka okubanga bamalayika b'ekkanisa omusanvu yali ayogera ku bakulembeze abalabirizi abaalungamyanga ekkanisa zino omusanvu ez'omu Asiya, era ebigambo nga byali bibudaabuda Yesu bye yayogera nabo, ebigambo ebyali binyweza abantu be. Ekkanisa nga bwe tumanyi nti ekkanisa ya Kristo, era bw'aba ayogera ku kkanisa aba ategeeza abantu baani? Abantu ba Katonda. Ekyama kineeno Yokaana Yesu Kristo kye yamukwata waneeno, ekyama ekisoose eky'ekkanisa nti yali ayogera ku kkanisa zino omusanvu. Tugenda okweyongera okuyiga nti ekkanisa zino zaaliyo, nga bw'olaba ekkanisa ya Efeso, Perugama, Leodokiya, zino ekkanisa omusanvu zaaliyo mu Asiya oba mu Asia. Nti ebyama bino yali abibabikulira nga Yesu Kristo nga ayagala okwogera nabo.
njagala okutegeeza nti naffe tuli mu kkanisa esembayo, tuli abantu ba Katonda ab'omu kiseera kino eno, nti ebigambo byakubikkulirwa Katonda abyogera naffe ng'abitugamba, tubiyiga nga naffe bitukwatako, nga bwe twalayo mu ky'okuyiga ekyajjo era nga bwe tugenda okweyongera okuyiga. Inti bamalayika be bakulembeze, oluusi abakulembeze b'ekkanisa boogera ebigambo bineeno oba obubaka buneeno babufuna nga bibazzaamu amaanyi. Nti Kristo yali akuuma bakulembeze ba kkanisa ye mu kiseera eky'okutabuka okw'amaanyi okw'omulembe gw'abatume. So teziribula emirembe n'emirembe. So tewali alizisikula mu mukono gwange. Bwe tusoma olunyiriri lwaffe luneeno tulaba nti emmunyeenye zineeno ziri mu mukono gwani? Mu mukono gwa Kristo. Nti ekkanisa ya Katonda eriri mu mukono gwani? Bino ebigambo Yokaana agenda okubiwandiika, agenda okubibikkulirwa mu kiseera ng'ekkanisa eringa eyabuluddwamu. Tumanyi bulungi Yesu Kristo kennyini baamukomerera, abasajja abo baali batayagala Katonda. Abatume Peetero tumanyi bye baamutuusaako, sajja baamukomerera nga mukama we naye nga bamusulise. Ono Yokaana yawandiika ekitabo kyakubikkulirwa, tukimanyi bulungi nti baagezaako okumutta n'agaana okujja, baamufumba mu pipa eya butto n'agaana okujja. Bwe yagaana okujja nga bwe twalaba mu byasooka ne bamusuula eyo, kale kafiire eyo. Kaakati ebigambo bino Katonda abikwasa Yokaana nga bali mu kiseera ekyaki eky'okusoomozebwa, ng'ekkanisa erabika ng'eweddemu amaanyi. Njagala okutegeeza muganda wange nga tuli mu ky'okuyiga ekya leero, nga bwe twalabye nti bino ebigambo bitukwatako, oyinza okuba ng'oli eyo ng'okkiriza mu Katonda naye ng'olina ebizibu bingi, nga Setaani akutaddeko olukomera, ng'akusibye mu nnyanga, ng'akusibye emiguwa, ng'olaba olinga ggwamu amaanyi. Naye njagala okutegeeza nti waliwo ekyama ekikulu, nti Katonda akwagala, nti ekkanisa eno eri mu mukono gwe. Abatume newankubadde nga baali bayita mu kusoomoozebwa, zino ekkanisa ze tugenda okulaba ekkanisa omusanvu newankubadde nga zaali zita mu kusoomoozebwa, ekyama ekikulu nti emmunyeenye zino zaali mu mukono gwani? Mu mukono gwa Katonda. Waliwo ebigambo byenjagala olize bulungi ebiri waneeno, nti agambye nti so teziribula emirembe n'emirembe, tewali alizisikula mu mukono gwange, nga bwe kiwandiikiddwa mu Yokaana essula 10:28, nti omuntu wa Katonda tasobola kubula mirembe na mirembe. Nti ne bw'oba ng'onyigirizibwa, ne bw'anga oyita mu bulamu obuzibu nga birabika ng'ebikalubye, nti naye bwe weesiga Katonda tasobola kukukkiriza kubula emirembe n'emirembe. Nga bw'atugamba nti mu ngeri eyo lwe bandiyinzizza okwogera nga Dawudi bwe yagamba nti mu Zabbuli ey'enkaaga-mu-esatu-olw'omunaana nti omukono gwo ogwa ddyo gumpanirira, era ng'omuyimbi ensi nga omuyimbi Enasi omwezzulaaki nti engalo zo ze z'amaanyi n'omukono gwo ogwa ddyo gugulumizibwa. Njagala okutegeeza nti omukono gwa Katonda gusigala nga guwanirira ekkanisa ye, omukono gwa Katonda gusigala nga guwanirira abantu be. Lwaki? Nga bwe tukirabye nti ekkanisa emmunyeenye zino ziri mu mukono gwani? Gwa Katonda. Njagala okuzzaamu amaanyi nga tumaliza ekyokuyiga kya leero. Oyinza okuba ng'ozitowereddwa ebintu bingi, naye ate ng'oyagala Katonda, ng'omwagala Katondawo, ng'owulira omukkiririzaamu. Ffe tukkiriza nti okubonaabona kibi Setaani ye yakireeta. Naye ekyokuyiga ekya leero njagala okiyongera okitegeera bulungi nti omuntu ayagala Katonda abeera mu mukono gwani? Gwa Katonda.
ekigambo nga Dawudi kye yawandiika mu Zabbuli ey'enkaaga mu esatu nti omukono gwo ogwa ddyo gumpanirira. Kye njagala okusibirira olwaleero nti omukono gwa Katonda oguwanirira ekkanisa ye gulina okusigala nga gukuwanirira, gulina osigala nga gumpanirira nneme kugwa. Kubanga mmanyi kyava agambudika n'agamba nti nkumanyi era nakuyita erinnya oli wange. Ekkanisa ya Katonda, abantu ba Katonda abamanyi era abategeera, era Katonda akumanyi, tasobola kukkiriza kuzirika. Ekkanisa zineno ze tugenda okulaba wiiki eno yonna Katonda yawunzikanga ng'azigumya, teyazikirizanga kola ki kuzikirira. Kansome ebigambo ebisembayo bineno tusabe. Mu kiseera kyennyini ekkanisa eyasooka we yagwirwa mu kukemebwa okulowooza nti Kristo yali abaabulidde, abayigirizwa yali abawa bukakafu nti tabavangako. Kavuma babeera nga bakyali mu mikono gye baakulokolebwa, era bwe kiri ne ku buli mukkiriza owaleero nti kasita baali nga basigadde nga benyweredde ku kigambo kya Katonda tebasobola kuzikirira. Kino njagala nakyo kikutegeeza ebintu ebikunyigiriza, ebikusoomooza, ebyo byolaba ng'ebizibu ebinene olusozi olukwolekedde Setaani abireeta ng'ayagala ove ku Katonda. Naye Kristo atuzzaamu amaanyi nti bwe tusigala nga tunyweredde ku kigambo kye tajja kutwabulira. Oyinza okuba ng'onoonyeza omukyala ebbanga ddene, naye njagala nkutegeeze bw'onaasigala ng'oli mwesigwa Katonda tajja kwabulira. Oyinza okuba ng'onoonyeza omwana ebbanga ddene, naye bw'onaasigala ng'oli mwesigwa Katonda tajja kwabulira. Oyinza okuba ng'obadde mwesigwa mu buli ngeri yonna, naye Setaani n'akuteekako ebintu akusibyeko ekirwadde, bw'onaasigala ng'oli mwesigwa Katonda tajja kwabulira. Katonda yateresa ebigambo binene ebya Bayibuli ekiseera kiwanvu, ne naffe tubisomako ne tuguma, ne tusigala nga tunywedde, nga tutambula mu lugendo luno olw'obukristaayo, naye nga tulina essuubi nti tugenda mu bwakabaka bwa Katonda, nga tugenda okusaba. Kansabe Mukama Katonda akuyambe muganda wange ogume, otegeere nti ekyama eky'ekkanisa n'emmunyeenye kiriwo ku lwaffe era ku lulwo ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Katwebaze. Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna omwagalwa, weebale kubanga otuwadde omukisa ogw'okuyiga ekigambo kyo. Ate olwaleero otandise okutubikulira ebyama ng'otubikkulidde ekyama ekikulu eky'emmunyeenye, emmunyeenye nga zitegeeza bamalayika, ate ettabaaza nga zitegeeza ekkanisa. Mukama Katonda ffe tuli bantu bo, ffe tuli kkanisa yo, omuddu wo n'omuzaana wo yandaba n'oyo agoberera, tukkiriza nti kitundu ku kkanisa yo. Naye otulaze mu kigambo kyo nti ekkanisa yo tosobola kujaabulira, abantu bo tosobola kubaabulira. Abasajja bano bayokaana baali nga bayita mu kunyigirizibwa okunene naye tewabaabulira. Naffe nga tuli mu mulembe guno ogusembayo tulina okukkiriza nti ogenda kutwabulira. Ebizibu byonna ebitutumyeko Setaani byatutaddeko tukkiriza nti ogenda kubeera mu buwanguzi waffe. Nsaba nga neegayira ekisa kyo n'okwagalako bibeere naffe nga tugenda okukola emirimu gyaffe olunaku olwaleero. Tuwe omukisa ebituli eby'omuggulu biggulewo, tufune emikisa mingi tusobole okubeera nga twetuusaako bye twetaaga awamu n'okuwanirira omulimu gwo. Bwa Yesu Kristo omulokozi waffe, amiina. Mukama abakuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice.
We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later sold by fish for 3 full days. Leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on the microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With the different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host.